abo abasajja bano okutookanga abantu buli kintu the whole system is dead. System yawano yonna nfu. Mu Uganda mulimu ekiweke. Ekiweke ekyo kya butwa nnyo. Naye bw'okiteeka mu store y'emmwanyi n'emmwanyi bajeziwera, bw'okiteeka mu store y'emmwanyi n'okiteeka mu store y'ebijanjaalo n'okiteeka mu store y'akasoolo tewali kiwuka kigenda. Kiri dangerous. Kyekiwuka Abasudani kiboogerako ekiweke. Balabulamu ya Mukaaku eriemu muleebeesi. Nannyini ddiirwa aba mulala. Ali kano kabagwanika bwe baakakozesa embuwa bubuwa bukesimbye ku bwa pulezidenti. Gwe naawe n'obulevu obwo bulinga obw'embuzi. Nabanja yakifiiriddemu. Omusajja yafunye ku lunch time n'afuna ku ki. Nabanja akugudubadde n'abantu 2 n'ekikazi ekyamututte. Abantu bamanyira olwo ya Nabanja to excite people. Bamumanyi Nabanja wakoma. Tayina kyayinti kyayinza kukola. Muzanyi wa kadodi kubugumya abantu. What can she do? Sakalira ddala muntu ajoga abantu. Nze amateeka gatali reasonable. Mmotoka bazikwate ez'abantu balabe. Revolution eva ku kantu katono nnyo. Abakedde ku majjo nga balwanira abatakisa okuyiwa mu luguudo. Busembayo baga nti agende. Nabo bantu oba batutte. Nabo bali batta bali tusangayo. Bayinza okunsanga mu ttaka nga nze head prefect nembalisa kakana. Bemige gibatta obusi. Why do you discuss the same issue again? We don't capture you using the phones. In many cases, you bring the recordings to Ziguli. Waliwo gwe bakyawe nnyo gwe bakuba. Buli meeting gyabeeramu eri Kinga. Waliwo abamukyawe nnyo abatagala afuuke president. I'm telling you, lwaki ye buli meeting gyabeeramu luli bagambanga Mwenda nti yabifulumya. Mwenda takyatuula nabo. Tumwebaza takyatuula nabo. Lwaki ye yeebuuze lwaki buli meeting gye ndimu eri Kinga waliwo abatamwagala baali nabo. Yes, kubanga bamubuuliridde ebbanga ddene w'omusajja ssente ze no wani agenda okujja ewuwo, ani agenda okujja kati mwakuŋŋanyiza ssente nga nzirabo nemuzeke wa profesa muzijje omulabe ejogondi bamali luli basuubulamu amagi. I want to say goni bobalowooza bajja kumpa omulimu mu gavumenti where I'm getting peanuts. I see. 1.7 mbu mulimu. Is that a job? Is that a job? You call it a job? Ngende ku M.I.S.O yaabo. Saba kuba program neziddako. You must go to M.I.S.O where you can control what he says. Kuba yiye yaabwe mbere mupakasi. Why don't you set off that mupakasi over me? Nti I must be a mupakasi in government. I must be a mupakasi. Everything I must be a mupakasi. I must be a mupakasi. Akakiiko nina katulako butozi nga ntulako kaabwe. Nze nina okubogerera wano nga ssente baziridde dda. Nze nina okukola pay money affluent. If this government wants me to do a job for it, pay the money affluent. Njala kubuuza mzee. Lwaki buli kintu kiva mu Uganda ne kigenda mu ggwanga eddala ekyaffe bakigoba? Ne Sudan kasooli waffe yamugobye. Sudan kasooli ne wakwade tuli baavu mumuleke alimu obutwa. Mukamba boli. Buli kintu twala kirimu obutwa. It is true. Alimu obutwa. Is true. Era mwali muyiye buyiye. Kati kitegeeza ne mu Uganda muli alimu obutwa. Why? Abantu bawano bafanana n'aba peasant bwakola n'abasoma bwe bakola. Kakati ogenda okugula fene tawooma. Lwaki? Banoga bito ne babiziika mu ttaka ne babitindira. Bakola ki? Bw'okwata vekedo akola ki? Tawooma. Naye akola ki? Kuba naye babinoga biki? Bito. Instead of saying nti egundi katukole squares, you can have harvest continuously. Nti zino ziba zigwako emwanyi batunda ebimuli, emiyembe bagitunda ekimuli. Okitegedde? Muntu agenda ku muti n'atunda emwanyi sempujja
nalwana negundi bayiwe mwanye nasinga mwayiwa kuzange nemuziyiwako tulera nekyawa abasajja bano okukyokanga abantu ku buli kintu kakati kambabuulire ekiri mu Uganda is not only maize buli kirimibwa kyonna mu Uganda mulimu ekiweke ekiweke ekyo kya butwa nnyo naye bw'okiteeka mu sitowa y'emmwanyi n'emmwanyi bajeziwera bw'okiteeka mu sitowa y'emmwanyi n'okiteeka mu sitowa y'ebijanjaalo n'okiteeka mu sitowa y'akasoolo tewali kiwuka kigenda kiri dangerous kyekiwuka abasudani kiboogerako ekiweke kwegamba kasooli okwewala ebiwuka ogendayo bateekamu ekiweke balina ekiweke kiri dangerous ekyegatta mu kasooli kakati the process of guarding against insects baleeta ki ekiweke kiri kibi nnyo kiyingira ne mu kasooli mwennyini the whole system is dead. System yawa niyo nanfu system yo nanfu it needs overhauling. Ndikakati n'abayintegisi bakimanyi ti abasajja bali batuufu waliwo ekiweke nja kikulaga kaso kiteeka mu sitowa mwonna tokimaasaako okiteeka mu buteesi ebiwuka tebitawaali tewali kasa bikinuusa ekiwuka kyonna oba musoto oba M.i.S.O oba ki ekiwulira ku kigundi ekyo kakati bano abakubi b'obuwunga bayinza okuba nga bo tebannakitegeera nti ekibatawaanya ekiki bo baagula kasooli nga kasooli alimu ki ekiweke kakati bali abayina gundi national chamber abayina gundi ezikola bakiganye bano bagamba temuli butwa nedda si butwa poison ekiweke kino kyayingira muki mu sitowa bakiteekamu nkubuulidde nesente zange zebampa bazisooboza amagi nekabasalirayo nalaba ngaayise munno okuva e Nairobi tinaawe wandage ezange zotwala olowooza ziyinza okukola omulenzi ono yalowooza sente zange ziyinza okukola mwina omuntu gwe mulwa naye abaana bano bwe batuula bukya tukubagana myaka 10 bo bakoze losezi mmeka bali byabalemeddeko nga nze njagala kuba Obujoozi kubanze bibagabirako abantu emirimu obwa minisita eki sina ekyenjagalako neki nabakolera emyaka 14 mwansasula bubi you paid me bad nokuba Amawulire noleeta mukonoko nomuteeka waggulu nomusasula sente nyingi nebakanyuka ku jirikiti kwe basuula embwa nti can I come back and work for you nti wayina omukazi gwe wali naye yavaawo talina kyomugulidde noleeta omulala immediate nomugulira emmotoka. Do you believe that this woman, if we say sensible, can come back? Zamboze ndi mwavu nja kudemu. Wakiri tufano obwavu bwaffe ne tulya mukenene ku Christmas. Naye nga tetujongedwa kutuuka. Nti oli musasula bannakale be babikola. Was there a time when Nakalema was a president? President nabaga nti omusajja muwogeza sente. No, eri kimirundi zenukire katukubagane. Naye ku zino sente ze nalabye nga muze kuŋŋaanya. Muzijja omulabe. By Tuesday, if I don't get this money, they will tell me to come out. Obujoozi bwabwe naffe tetujoge mufunye buli sente yonna sezalawa mwabadde buli kimu. You have the monopoly on milk, you have the monopoly on beef, you have the monopoly on everything. You get $32 billion for value addition olumbera ekyesawe kya hamu. So if you can take ekisawe kiwedde gwekikoze we are able to hear mutumwali wano bana mweto mwali wano lakini sema mwakikola ekisawe bulijjo akalukire kwata ku kisaawe ekyo kifo otoka yadde okujjamu akatebe bwe kati kalugire kajimu mulabe tribal. You will say tribal here and tribal wars are not caused by big things. No, religious and tribal wars are not caused by big things. And the way I see them talking, they fear Museveni. When Museveni was going to pass out to the local defense people, yabagamba nti what I hear this man talking, mwina forgery kumwakoze. Let him know and get the information. Kankana no money. What I cannot guarantee to you is that the recordings will not reach Museveni. Kubanga nikamwaka yalinga gondi kamutuukako yamuhumiliating yagamba badde nti omusajja kyatanvumye tekiriyo ku nsi n'olumba mukoddomiwo
I met them but to tell them the current situation. Are you Minister of Foreign Affairs? Balumba omusajja atasoboka. Abaana obutukubaganya emyaka 10. Bali abantu 10 ensigaza babiri. Waliwo ekyakoze emputtu. Yasuubira nti olunaku n'omu ndimufukamirirako oba ndyogerako naye. Ku nsi mu Kabuli ne mu ggulu siryogerako nawe. Mutabani we tugamba ati agenda tuwa ekisaawe. Abatulaga progress nga bwe kitambula. Omuntu n'azimba ekintu aba n'atera okulya bulengedde. Nakitolawo. Ye Kalugera alowooza abo bajja kukwata ebyapa bye mu kkooti. Ye Kalugera akitwala. Kigezeeko yadde Kalugera ejjamu akatebe kamu. Yefu Kalugera, what I'm saying is wrong. Address a press conference to deny what I say. And I play the tapes. Oh, don't feel the agreement you made with the professor yesterday and see in 2 days. The Chief Justice will go in disgrace. Gundi Samuel Wolota Mukaaku yavuddeyo n'akola akatambi ku Bobi Wine ng'agamba Bobi Wine yeebase muli comfortable mwamugula muwa ssente nnyingi alidde ssente diaspora simanya afuna miliyoni 2 eza dola buli mwaka. Bobi Wine yafa ate kye nkugambye nti kakati Bobi Wine eba Mukaaku ani abateeka mu ssente Bobi Wine baamukubira Bobi Wine yayingira mu bana abaana abo bannamboozi abo abali bassente kakati nga balowooza nti ono agenda kubeera ki president era abawadde nnyo ssente kati abiddwa ne Bobi Wine kyobalaba tasobola kujjayo mutwe obuli ayo abamugerako nti naye ayagala ayagenda kuyita mu parliament ng'oyitawo akwateko omuntu omwe amwambaza t-shirt ye bwagiyisa mu kibuga nga tebamubye mayinji. I am taken kakati because Lwabogo is silent and Bobi Wine has been on the side of Lwabogo's team to undermine him was kakati the battle is between two people Museveni and his son. And I was watching their meeting where they were saying Museveni is going to appoint a new cabinet but Muhoozi is going to have a large percentage. Ngabagamba they will sabotage it bagende mu parliament ng'amanya bagagoba buli bwomu paka nga mumpadde ssente zange buli kyebwogera kyonna nja kiraga abantu until you give my money and I go home. Nabaga nti ebyanguhozi tibyali nsanze wano. If you are traveling at night is there a possibility of knocking down a student? No. Baba tambula naye mbo alindayo olunaku olumu lwendigenda nentuula naye. Even God cannot convene such a meeting between me and Lwabogo. Nobody can convene it. What do I engage? Emyaka gyange 10 agimaze abanya family ya. Kakati nine emyaka emeka. Njogere naye ampeeki. Naye sente taziyina. 10 terigenda. Tayina sine kye mwagalamu. Sirina kye njagala mu Lwabogo. Yafunye ezemwanyi. Naye musabira Katonda alisasula. Ebikolo byayina ku bantu. Kuba buli omuntu bakadaga n'abajoga nakyobe n'amugobesanga akaba amazika ga namwandu nakola najoga buli muntu yenna obutambi we buli nze even if somebody goes to court I have the recordings buli meeting yonna najiri recording nga bano ba Mukaaku abakuba Bobi Wine bo balina moral authority bali base bole ya Mukaaku eriye mu mulebeesi nanyini diru abamulala alinga kano kabagwanika bwe bakakozesa embuwa mukesibye kubwa president gwe nawe no bulivu obukulinga obwembuzi bamala okukosa ne batukakati ono yakombanga ebigere bya bishop ono okufanga omwenge kabuleta naye muntu nze bakuleta naawe bakuteeka mu ssente ono munnaabwe yabadde ayagala nti ensi emanyire obugwagwagwagwa ye wanagiranga w'amaanyi it was a strategy ensi emanyire obuwumbatuutu wabano bwensi ekamanyire akabumbatuutu akafungula ndiga ye wanagiranga wakitalo nnyo afuna mmeka n'ofuna 0 nze mirundi nyinza okuyimirirawo no nga ndi nfuna obwo bwe bafuna obwembwa titusoboka gulimbwa oyina obululu 12 nga nawe oyogera mu bantu former president candidate pomba koma nnyoko no kabuleta muntu yakombanga ebigere bya bisho ngatto tebazikomba Amawulire baguwa ssente noyo naye nakwita mu press conference nti oyo can you tell me that I go to a debate with the Kabuleta me
me ayina ensonga zakoonako nti gavumenti ekoze bweti gavumenti oyo wono bali babuleesi kasita ono yakubiddwa ono yakubiddwa ate amutwala agujjayo ddi muwoziziraizinga yes takyasobola okujjayo omutwe ate na bino bye bakola nti bwobutambi kwagala kutwala kisaawe kya mwana bwe bubbwa ensi ejja bba kyawanyi oyinza okulaba nga badduse ngaomumpi agwamuwanvu abantu bagala kwata ku polopatisi zaabwe abantu bagala akola kikakati laba bugingo bwa rayizinzi buli kiwiki wagenda kubanga kasenyonga n'olugongogongo lwako pasita gadi yekokomye bonna bwe yekokomye mitala muyinako akatambi ba mitala yagenda afesa mukakayanja ye teyayogera bonna obutambi mbuyina naye okuva ne bagamba nti bugingo wa muhoozi ne bamubanyaabanya ne bamukola batya alinnye waggulu kati kasenyonga kote kafudde mukakagenda embaale nako kakole omusajja enjovu emaze okuyita awantu mbwategwe kasenyonga naawe ogendeyo omusajja yekikubye naye yakifiiriddemu nabbanja yakifiiriddemu omusajja yafunye ku lanchi time naafuna kuki akugulubadde n'abantu 2 n'ekikazi ekyamututte abantu bamanyirira olwo ya nabbanja to excite people bamumanyi nabbanja wakoma tayina kyayinti kyayinza kukola muzanyi wa kadodi kubugumya abantu what can she do yamuwa obuyinza where was the ceremony of returning power Museveni bibimunyumira nange emotoka nazitambuliddemu okutambulira mu motoka power instrument Ruto bwe yali agenda Ukulu bwe yali agenda yaleka Ruto amuwadde instruments zibawadde omusajja yafunye mu lumu ye n'agenda instruments nabbanja yaddizawa instrument nga nange omusajja omukulu ebyo binzanyemu yasoma political science gona baze babinzanya bamanyi nze bamanyi nti ate Amini yalekawo omukazi we Amini one time left Madina in church is it new naye ati kyogamba talina buyinza nze ndaba mukama wa amwesiga amumanyi amwereza ku amumanyi ndo nkikirire amumanyi nti kazanyirizo ali okadidi amumanyi anyumirwa nabi abantu very serious muzeyi tie luwapa dala kituufu oba ndoota abo mwayagala Museveni people like we the radical ones nzayita kumba kwa minister nesale enkoko newangamba political science don't overshine your boss buli omu ye leader era nemwe yayagalanga nnyo buli leader ayagala nnyo nezimula mugwanyenga Museveni yamwagala nnyo naddawo n'atula ku mukeeka namusonakola ffe ba radicals tetufuna kubanga I cannot reduce myself to a clone. I see. Whatever you want to give me. Toyinza kumfuula clone nti nzikirize because of the kigambo title advisor 1.7 advisor yiri ate tetusobola arrogance eba mu mubiri arrogance eri mu body nti omuntu yenna bwakujooba okiwulira nti akoze eki some people abamu ba pretenders omugaga aba n'ensonyi omugaga taba nansonyi omugaga nakola ki me when I ring eyo ng'obadde mukwano gwange and I ring you 3 times and you don't pick togenda kuddamu kundabako ntegeera ti kati kuno omukwano gukoze eki guweddewo naye bano abo bakajjajja atabaani bote omusajja ali bwakulengeza mu dirisa bwati nze ne bwe ntuuka ewantu abaana abadde baŋŋamba anko nti obalaba nti kitaabwe yakyuse omusajja buli mumpitira ajja kunsaba sente zange temwejja kulya ekyamisana olwaleero musajja sente azitutte kati nze kasisantuuka ewantu nentegeera you cannot humiliate me in State House. What makes it strange era kitasobola kiviiramu the meeting that humiliated me and abandoned me out of State House like a chicken thief was presided over by the president. I see. Akimanyi ekyaliwo akimanyi nti omusajja oyo bw'aba anyiga mutuufu twamuyisa bubi twamuhumiliatinga Museveni yatuuka n'ogamba can I call you doctor? Do you know how to write?
humiliate him so that he can accept it. Mumulagire ddala nti ali vulnerable. I just walked home. Nadda wange emyaka 10 kuba sirina kye mbasuubiramu. Kano akabukedde ne kakuba nti ndi mulalu. Ndi mulalu bwe nakukwata kwa busunga sokuba mutayimbwa mutwe. Bayise nnyina bamukebera omutwe. Omusajja abakoledde emyaka 14 with ne bakuba n'ennyabo. Nze ngweddalu. Nkabanga Omuko ayagala 5 billion. Lwaki oluvannyuma mwamugyawo? Lwaki kabusenga mwamugoba? You realize the damage. I see. Mwakiriza, mutuula ne mukkiriza. This is why Museveni gave me 5 billion. Nanyini sinagananga amanye nze nyimiriddeko obwa president bwe. President ambition ziyimiridde kwani. Kati zagenda. Tolibeera kwe bakuwaddeko economy. Nebiti muno oyagala okubba ebintu by'abantu. Sezala wamwe abagulire faamu Zimbabwe. Abantu bawano bakutereka muyinza okusanga bufaamu bwamwe bwonna nga bakutta omuliro mu lunaku lumu. Conduct yourself. Now that you know, you are not capable of becoming a president. And Museveni's time is limited. Take a low profile. Kuniyo bavuka mmwe muli babiri kamuntu tania kumala. Muli basatu n'ekiwenuka ne batuma topolas 1. Mukomo kuniya. To protect what you have. Take a low profile. I see. Reconcile with people like me. Mumpesente zange nkola ebyange. If you are seeking reconciliation, even God cannot reconcile us. Nza kutula ne lwabo. Abanyabanyeza family yange natusa bwati. Lwabo. Bwe sina kye nakola. Abagenda okukamu venture yabo. Ya organize. Museveni n'abanunula n'abajjayo. Nze mbona. Kyo kibatwala. Nito banjoga nnyo. Teriyo reconciliation. So, I don't want any job in this government. Nakitegeera structure yayo eyimiridde ku Obujoozi. If you can humiliate Emmanuel Kakayula, you read my book, How Museveni Loses Political Cadre, olabe buli omu bw'amugobi. That's why buli ali humiliated against Omukozi. If Omukozi was not Museveni's son, yabadde amumaze. Kuba abantu tebali kye balakyalowooza mu Museveni. Ndi kubaka yukula. Tetujja tuleeta security cameras tumugobe kusente tuziye Afrika. Bali bamuno. Ndi kayukula yinza okukolera Museveni. Nga kayukula mu 2016 yasigalawo bokka. Abakulimba. Museveni. Kubuulira. Anti bakulimba baba kubula byakola nikibanzanga. Abasajja batajogewa tuli babiri. Nze nikibanzanga. Kibanzanga bamujoga ne bamubbamu kalulu ne bakola ki. Bamuwa ambassador n'abugana aliwe yakubidde n'essimu nawe nywera abasajja tuli babiri mu ggwanga muno abatamala kuniyebwako ne tukomawo ne baddamu ne batuliyawo. Yes, atogenda bafuna mu what I did not get from them for 14 years. Am I going to get it now? No. Nakkiriza I lost I gambled with my life and political career. Never joining. It's a challenge of the police. Yes. And the intelligence. Ate kuraimu yali obanga kayiri ya tabiringa ne Katonda wali. Anabulako kyamukoze. A state eringa muntu. It is attacked. But it must have capacity to defend itself. Kayiri ya tabiri. Gale mukamala banamubuza nti muganda wali wantinze mukuuma ate n'atamutta. So a state must protect itself. Yes. Like a human being. We follow sick. But we fight back. We improve our immunity system. The immunity system of the government is security organizations. At times, abantu balizinga sente kuba bano ba commission agents. Sente zebabawa consumables mpenkoni ne bavuga zimpenkoni ne bagenda bakola embaga ez'amaanyi. Kati buli kaseera bayala. These are commission agents. N'ekyo kisawo nga Kwogerera yakitutte anoonya abazungu ne bakigula. Tayinza kukyuma n'ejjenga olw'obujoozi bwe. Ayagala kukyuvumbagira buvumbagiza tebamanyi kukola kakati kuyinza okusanga nga waliwo abaze Masaka muteme batuwe security centers operation kubanga tebamanyi kukola sente zaabwe za consumables fwe batutya naffe bali balowooza mu myaka 3 ajja kuba ajenje busenga akomyewo ndi mu mwaka gwa 10 and I have no interest of returning back ate kundi wansangidde muhoozi nanzija kasasiro nanfuwako enfufu naddawo digirite yange nazzawo status yange nzize ku luguudo ate ekyabaagazaki malaya akyusa ekitaala nga woza amugula
malaaya bwabula mugula taddayo kwambala ngoye akyusa kitaala embuzi bwogisibe watali muddo nekaaba abamanyi omugaso gw'embuzi nga bagijjawo nga bagiryawo abamanyi omugaso gw'embuzi bagiryawo ne bagitwala njagala kusembayo muzeeyi n'etteeka lya Museveni yataddeko omukono bakusange ng'odduka supiidi miliyoni 2 fayini amateeka gano zo ani aganye kubuulira Museveni is planting seeds of a revolution bajja kukwata 10 bagikuke mu luguudo let him strengthen the police and local defense kubanga legislation njagala nnyo bakikole miliyoni 2 nze njagala nnyo bakikole emmotoka z'abantu bazitwale olabe bwe babanoonya bakubowa poliisi amasasi naye abantu bano babayita bakuzannya emmotoka gyoyogerako okimanya bbeeyi yayo kakati azina emmotoka ezange ezipaakinze wano mu lujja ozebaza namba nkadde ngalwabwekutananyingirira kunjavuwaza naye ngaokwata emmotoka eyo simanyi batadde kagondo waliwo suicide accident abo abapoliisi abatalya mmere bebaliriraayebo bebatogera kati mutani wange babadde bamukutte mayanja yabadde amuvaako mabega baana besibire nga balowooza agigoberera bugoberezi amuteeka kabanga sale bakubeyingiza kabanga limu sakalira ddala muntu ajoga abantu nze amateeka agatali reasonable mmotoka bazikwate ez'abantu balabe revolution eva ku kantu katono nnyo abakedde ku makya nga balwanira abatakisa okuyiwa mu luguudo busembayo baga nti agende mubikole mukole nnyo effujjo provoke the population into battle yasayininge nze njagala nnyo muzeeyi yasayininge kubanga tekintabikira nti ye pulezidenti ne sente tazimanyi nti emmotoka gyosaba miliyoni 2 ya sente mmeka omuserikale ono aliriraayabo tajja kulima nti obadde odduka nze njagala nnyo kajja kujjanga katulututu kafuuke enjoka olw'eggulu fe tukweka mutwe nze nkweka mutwe nekiyitawo ate kati abantu abo bakimanyi nti omusajja bamubonyabоnya dda kasajja bakabonyabonya dda akasajja bakabonyabonyeza nako talina kyabbye siyinza kudduka naye mujja kukola akantu aka kamubwekati drive omu nogera n'ebintu byobwebiti nebyera bifaanana bwebiti yenga mwongera 32 biliyoni yamuwa 32 biliyoni nze bwe yakubanga sirina kyemukoze ebyange biweddewo katonda ali kusala katonda ajja kukusala sirina kyenamubaleete nze nkubuleete baleete bajja kuleetayo etteeka eriravu ne sipiika dduke ayingire Kenya ekinasuula wano revolution ejja kuva ku mateeka agaabwe akantu kayinza okutandikira mu wino katono nnyo bwekati kana nga bayimba agende babaserikale gwe bojjirayo emmamba batte abantu babanyaabwe baawa bo basanyufu emalawi tebazina n'abantu bo basanyufu ngaokwata biliyoni 3 mu biliyoni zewamukoddomiwo abantu bo basanyufu nze nkubuulire fwe batugamba mu byobufuzi nti omukulembeze bwakula atandika okukola decisions ezisanyusa abantu ezisanyusa buli omu naye mu decisions ezo zakola nemuvaamu ereeta obuzibu tiinyenere case pulezidenti eyali kutte mukoddomi okumuwa 32 biliyoni yali sikwese mu muntu omulala oba bali kuttewo nti ekibiina kyabaguzi bemwe naye ngera zisokolayo nga bulijjo bwazisokolayo naye novaayo nezisiwa mu palamenti fe ababeera mu bantu fe tuwulira ebyogerebwa fe tuwulira obukyayi obuli mu bantu obukyayi bwe babasize mubaavu mu bantu abaavu pulezidenti alina pulesa ya famire ye maybe like any other person naffe mu famire zaffe tulina decisions ebatukozesa gwaloza ndi Museveni hates me ono olowooza mbu wakitalo mbu wanudde njamulemesa era namukulemeseza ate ayogala nnyo njogere naye oyo omulenzi ayagala nnyo njogere naye agambe kalinaki mirundi nkunoonya nenkutta mirundi kunebu apologize to Wabwogo because there is nothing I can apologize to him for sirina kyammanja mu nsi era ntakula tolina kyammanja era namulaba mu meeting emu ng'agamba
we hate each other. But for him, he advances, me, I don't advance. The Sukuana. The Yanko he must go to the office and swear a mass. He must go to media center, swear a mass. Swear a mass. To me, the pity come on. A general cannot become a Ramadan with a massive Mudomque. Not also my one pit to the app with you to find it, which is against what's supposed to the app with him? Hey, over Kwogerera. Katikira kumechani yungufua. Era bantu temo dwali ekisubi ekiro. Nabadde bubi. Serious. Neba dokita bakabe David nabiramu. Baga nti ekibumbe ekyo. Juice akendere. Bakambye juice. Sabe sikade byonna kweyini. Mutima mawukwe. Nsigo yonabiramu bulungi nnyo. Ekibumba juice akitawaye. Isasusobu. Juice akitawaye ekibumba. Nete kinayo noneka. Bagati kinayo noneka. Anti obera ido. Teri muntu ayina byakola. Anywa mwenge. Tebakulimbanga. Me I write books, I write chi. Ekyokubiri butabako na sonda nti oyina emirimu gyokola egy'amaanyi. Unywa ate what else can you do? Bakuba ebyo byonna omwami oyo. Kubanga yategeera nti nze ngenda mulemesa okulya obwa kalakitayo. Toyina woyitako bwa president wajooga nnyo abantu. Ekyokubiri you are not realistic. Toyinza kulunda mbizi nga bakugenda ejazirunda Saudi Arabia. Museveni hidiriza sani. Nalowooza ng'Omuko kiva waggwa ofuga eggwanga. Bw'ayogera bw'ati n'ogamba mugezi nnyo. No. N'ojooga buli muntu bw'ofuna opondo be balyogeredde Museveni. Museveni akomewo. Ofuna ayina ki? Walukwatako ssente nadduka nazo. Buli muntu n'amujooga. Teri agenda kwogerera Museveni. Museveni ayina asobola okuyimirawo nga bwenyimirideko muhoozi. Nedda njogera mbuulire. Baliwo. Bonna yabajooga dda. Oyo omukyalo. Anti kyenkubuulira. Omukyalo oyo omulaba Namyalo. Ye tebamulwanyisa. Tebajja bateekawo ekirala. Balye ssente. Andasi Museveni's spirit. Kano akawala ka State House Controller. Bakalagira ne kabona bano ssente. Museveni alina okudisipulinga akawala ako. Oba agambe nti $1 billion nti wadde omukazi oyo Namyalo every month. Nga tayita mu kawala kano. Kano akawala bakakubira amasimu. Can I speak to that Kagala? Yali ki? Otwabeera mu State House yali ki? Yalinga messenger. Buli muntu. Bayina abamuteka bennakyowe. Kati oyosoogera naye. Abako bwali namana. Ate nkugambye nti oyosoogera naye. Nti Museveni ekintu kye singa muhoozi abadde ayagala mutwala yali mututte. Muhoozi asobola kujja ku kitaawe. Ate nkugambye mu kalulu nga muhoozi tabadde kingono kitaawe. Abantu bonna batugala kutwala Museveni. Tuleetera omwana. Ani ekyayagala okulaba Museveni. Kubanga Museveni byasuubiza tebiriiyo era tebituukirira. Ali ayagala okulaba Museveni. Ababbi bamwetoolodde. Kyaweereza bakunyula. Baminisita baatuula e Masaka ne bagamba nti banne mutugambire emirundi. Aleeta omusajja. Ku luno obubaka bwa palamenti bwe bunnema nga ndine muhoozi. Ekyo kyokka kyalina okunkolera kyokka. Zisagala bwa minisita. Abantu abajola omwana yantamya gavumenti lwabwo yantamya gavumenti n'ekigambo gavumenti bwenkiwulira oba State House oba Okero House amusikeya katukulide ku ballot nti mange gwe bakuba olwa Museveni talina na 10 kyamuwa n'ennyabo yamuvuma n'ennyabo yavuma mukazi we. Museveni si muntu mulungi. When you sit down to evaluate naye mutabani wange agenda naŋŋamba nti munenye empola yakuwa security nakulekerako ne 1.7. 1.7 yegula kinga amafuta nze ngeeteramu. Ani omutabani muto. Yalaba esobola omuyamba. Advisor ebyo byabakusaasira. Akawogedde ne kamukuba mu mmotoka enkya n'akaaba nga bamutwala. Advisor. Omanyi nti ekyo ekifo nti advisor kikugobako n'abantu. Kituufu. Abantu bakubuuza ate gwe osaba otya ssente nga mwe mulina omusajja azigaba. Advisor. Inflated titles. Advisor.
sente zigenda wa Muko nasoma propaganda tumbulire ebyo sente zigenda wa Muko alaga wange kwebaka era mikwano gyange bebanyimirizawo mbabulya nti ebya Museveni bya bulimba zisiri advisor ate advisor nga ebintu biba byonona advisor nga program ze bazigoba ku radio oyo aba advisor na munagana advisor waawo ate kati obeera advisor mwali bade basajja bamaani naye bitibwa jasi ya Kwogerera ebyo tobinembira nakiganirawo nze siri nyangayo mzee akatabo ka wiki ewedde kawedde twasembayo oli mukuwandika Tuesday kagenda kufuluma how Museveni loses trusted cadre nezo kyafulumya yero time nga buli kimu kyonna nkitaddemu yes buli muntu yenna mbabulidde lwaki bamugoba example lwaki Museveni kati abadde agenda goba Muhanga ngana yetu ona bisunda yetuulidde. Why should the Minister of Education take care of one school when many schools in Uganda have been burnt and more children died away from the war zone? Yes, of course. Yes. Is it a surprise? Yeah. And I've explained the idea of which I'm a sober. Serious? Yes. They are obvious. There are issues that we use. Kankobuli. Essomero ly'Ebuddo eyalyokya alabika. Kubanga omukulu w'essomero waayo yali azimbye ebizimbe by'ebirala nga alinda okulitayalinga ono ebimutwalirako mu kkomera. The interest was that somebody wanted to take his buildings. Era baabitwala. Kasa bamukwata mu kkomera. When he looked at it, yoyo mukozi litabesi musoko we. Akatambi akamukwata nga bamulagira okusiba Sebuufu. Era Sebuufu bamusiba mu kkomera ekizimbe weekiri. Ne musiba munnamu emyaka 36 mutwale poloti. Mwali mugaye jiveemu mwe muyina obuyinza. Naye nosiba munna emyaka 36. Akabukedde ne kakuba akabukedde. Ebuka Kasebuufu. Mbo batwale polo bataze. Kasajja gwe ujja kufa bubi. Ate bawuli mwana okwakosa ne bakasula. Olaba tebakaita nakumbaga. Bayita ndigulumu. Kalinya yuke kabitandika. Omulimi asinga. Kalinya ne kalubindi zaako. Kalinya yakasajja ako. Bulyo. Kolu ya wale omulabyeko gyali. Yabitandika. Kolu byabaga yagenda nakuki. Kadduka dawuli kabero kati abantu. Linda kalinaki. Kanaka ajja kuddukira Kenya. Nako bakakozeseza bakamaze. Yes. Kagase me I evaluate. Nti era singa saabaddukako. Era balinhumiliate nze. Of course. Bali mfudala disinya kapiripiri. Ala disimoyo. Bajja bakushumiliatinga. Lemera wano. Lemera who? The first appointment I had in the State House, Yenakomako. After that one, I went home. I see. I don't have any other appointment in the government. And I'm not likely to accept one. Sit down, Mulenzo. Yata politika kaliye yange nawabe waffe mu nsozi nenguwa naye wa Katonda. Katonda ali kusala. Mazima. Oba nina kye namukola oba siina. Tukulinze Mukama. Yes, tukulinze Mukama. Oba wa president anabufuna oba tajja kubufuna. Nze ngagenda batajja bufuna. Abantu bamukyaye nnyo. If it was not because he controls the media, he's the most hated Uganda. I see. Ajoze buli muntu amujoze. Zambabuli I'm honest. Semainako kizibu. Nze nagenda waffe n'empaavu. Bwe kibanga ebintu byange bino okubyonoona bw'ati. Nayonoona ennyimba zange zino ne ziba bwe ziti. Ne ziba mulundizi. Nti nina kye namukola mu nsi. Yagamba navuma Nazaalawo. Ne tutuula ne Museveni tukola apology. Era n'agaana. Nga mpita wakuzannya. We are starting another 10 years. I have the cost of resistance to fight for another 10 years. There is no compromise. There is no compromise. I will never talk to him. Even God cannot. Singa Museveni yakikola ku luli. Naye nakwata ne sente zange n'aziremera. Museveni n'abula kyamukoze. Ekitegeeza is more powerful than Museveni. Kamulekere Katonda n'ebyewaffe. Yes, we are bitter. We are bitter people. We are bitter. We are very bitter people. You wake up and regret why you went to Museveni's government. I regret the day you met him at Rwachitula. All of my friends, very bulungi. Abo basuzani baba wasere. Wabakoledde ofuuka embwa. Osigale ku station si yunga bwe. You must remain in the government.
being paid peanuts. Nakalimu bwe baagala okukosa nga ekituli kyabakitayi nga bakiniya nga bakuwa assignment yazikwata ku serena nalikulangira ng'ogende yalagira gy'olaga akakiiko akataddewo muntuule nako 10 years nti ompita ntuleka kiko kamu iso waayi muhozi code mine enzija tanjoogangako muhozi tabeerangako mu conspiracy enjooga salivuddeyo ewange no tegedde bulungi salivuddeyo musebe nti yalimpisa newoto wali kigambo kwetonda ati kwetonda ki uli asobola okujja n'akasente nayeetonda kati semufu abaana bayaliza dda kyaddamu bazaani ali mukomera bantu nti nakusibira bwereere myaka gyonna kuki n'obunyamabunyama mukaka abaana batasomye bajja kusoma ababe tebasoma yewakitalo nnyo nze siina ekyemwagala kuneetonda yakwata sente zange tebanteka muoganigonde yemasiti denonse weziri tepu si nakano katepu wekali nga batudde okubba ebintu by'omwana nalabye nga bakuŋŋaanya sente baziri balabe mu 3 days kajja kuba nga ontandika buku ejogonde bamalemu kalugire mumaliremu ddala obujoozi obwo obulowooza nti fe tulimbwa zaabwe yes nabo bantu oba batutte nabo bali batta bali tusangayo bayinza okunsanga mu ttaka nga nze head prefect nembalisa kakandi okuba emigo egibatta obusi bayinza okutta ne bakusangayo nga nze head prefect nga gwakulirayo nti kwampanyanyagiza emigo egibatta obusi mu ttaka is a matter of arrival batutyo bwe tutambudde mu kitundu kino nebuzeitabale birungi yatugamba maaso eyo wali basazeewo nga tuli akatambi tuli kakuba so tubasiibudde I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck.